guys chaliwa no mustopingira wange budde kumulamwa ndaba yengedde personal life yange ate nga alina kwogera oba kuki sisuubira nti gayi alina okunjogerako wagayi tannatuuka ku level enjogerako yadde mponinga gayo njala nnyo antekinga serious kubanga nze obulamu bwange mutekinga serious oja kigamba obulamu bwange mutekinga serious simanya ate ye jajjalo ebeera gyali yonna nga naye alina ebimutawaanya ate najja ku byange okitegeera sigayo njala mumwewoningi mwabamulaba mugambe nti obulamu bwange abubeemu egyo mize gyagisiba ku bantu mumubadde baboyi bange ebbanga gwe byanjogerako wali ndabyeko n'ekintu n'ekimu wali ndabyeko nga nfuwa ekintu kyonna mubadde boyi wange ebbanga lyonna wali omulabyeko kati naye oba tobulangako kitegeeza mumanyi abali okumpi naye baŋŋamba abamu bankubira baboyi be ne baŋŋamba antya nnyo ate kibi okutya omuntu siruma naye baŋŋamba gawe yantya naye antira bwerere nange ndi muntu nga mutabani obudde bwamala nga njogerako asopromotinga mutabani naye gayo okumubanja kwamufuukira problem yanyiga nga mubanja namusaba sente zange kale ebidde emyaka 2 naye nga mubanja obukadde 4 neyekyanga naŋŋamba naye naawe obanja nnyo oyo waba nnumba alina okumanya alumba musajja munne edda yandabanga nga nkyali mwana muto nze wenayingirira music nali mwana muto ng'ontuma nenkuba engatta eddagala nenyuza emmotoka kati nakula nina ne family tusobola kuva eri nojja ngonjolonga otyo nga ne bamaidi bensasula balaba ku tv kati lumbawo ndi musajja wakikulaki nze ndi meeya wa ndongo gweleeta omuntu ena mu ndongo meeya nze meeya w'endongo eyo nekwataawo yakya kamiliyoni yakya bobi wine yakya lerema yenini gwe yaleeta agera kuleeta mulala ne mutabani wa mutya kasita yatandika okuyimba oyo gayo kasita nategeera nti ampala nange muwalana ate gayo kasita nabuuka nti yawalana boyi wange rediyo n'okufa n'afa natamuziika oyo gayo sikyali wange ebyo bibadde ebigambo by'omukulu King Sam naye ng'agezaako okuba ng'akutegeeza nti nno Bebe Cool ebigambo byamusibako mbwanyenjaga Bebe Cool yennyini yabikola ate era n'agezaako okutegeeza nti nno ye Bebe Cool abamuliraanye bamugamba nti atya nnyo King Sam tetumanyi nsonga lwaki abamutya ate n'agamba nti empalana kwe yava myaka 2 emabega amubanja obukadde bwe 4 Bebe Cool yagana okuba ng'atabukola ki abusasula so munange n'agezaako omugamba nti Bebe Cool neesonyiwa invaako kanda babulabi nkwasaganya bibyo nange nkwasaganya iki byange ebintu ebyo byogera nina abaana nina family omwana wange wawulira ebintu ebyo ate nga munange ludda King Sachi mutuufu bonga abantu baba bayinamu obutakkaanya bwabwe basobola okuba nga bekola ki besooti nga wate wamugambye alekerawo okuba nga yonoona erinnya lye munnange sijja kuba nga ndaga nnyo olutalo lwa Bebe Cool wati weyasobodde okuba nga ate ne King Sam kuva Bebe Cool ayogera bigambo tebivangayokko oba King Sam atavangayo kuba nga ayogera naye olunaku lwaliro asobodde okuba nga akola ki ng'ayogera ku nsonga eyo ndowooza atuuse n'azitowerera kuba yapostingangako ebigambo ebibye nnyo ebivuma namugamba olinga embizi biki embizi gy'olya naye munange olwaliro avudde mu kamera n'ayogera ng'omuntu kati katulaba olutalo gye lunaggwera naye nsigadde nze Kama Ozekola Director Van Crash mweraba.